entalo zikola ki olwo zitandikira ddala zinyinyitira nti chameleon ne Bebecool ne Bobiwine begasse balwanyise chameleon olw'ekintu ekyekikolwa chameleon kyakoze ku Bobiwine n'ekikolwa chameleon kyakola ku Bebecool okategedde bulungi kati bano begasse bakasajja tukateka ku ttaka kumbe kyate kibayamba okututumuka kubanga enabawagizi beesalangamu ne tunyumirwa nnyo olwo tutandika okunyumirwa tutandika okwesalamu balwa extra kwe tuli amanya nze Medi tuline mukulu Yisa olwaleero jjajja wiro yansindikidde Yisa okay Bukenya Media tukwaniriza nate leero Bukenya byenjagala oyogere si bya bulijjo byabagezi beere byabagezi bokka anti buli muntu kati agamba kano kabagezi bokka n'olinda ogenda okulaba amazima kato tuline Bukenya Media Big Motors musajja mutunzi wa mamotoka ali Makindye wano omukubirako ku namba z'essimu z'olabawo wansi okay Bukenya leero njagadde tutunulire mu bulamu bw'abayimbi buno naddala kati kiriwo ensangi zino tukikompeyalinge n'ekiri emabega oba osoko tugireyo ko kubiri emabega kuba mpira bagamba oli mukulumu olimu omwaka mbu kati njagala tulabe obukadde magezi njagala otuyitiremu ku bintu ebyemabega tuteekewo ne kubiriwo essaawa zino ekiri mu industry kyekya tomuwulira asibe pesa ebyo musajja awunyakalidde kale nawulira omwana omusiru ng'oyo bwebirabika byaginyoko kati opozize oba kweri Bukenya njagala tutunuulire omanye ensangi zino kati waliwo bato nga emabega kaawo tubadde Sindi ne Shiba kiwali nakati Shiba olulinnya ku stage abawagizi batandikirawo okwesalamu abasindi nga bayeeya n'abaki n'oba Sindi takola ki taliiwo ne Sindi olulinnya ku stage atandikirawo era abawo akagambo kakoonayo katonotono nawuli neyembale yawedde era yabadde successful yabadde successful nayo kati eyebbate entuufu okuba nti beewalana bya ddala oba bayinza okuba nga tebeewalana bya ddala nga badde eri ne bagamba tukole ssente naye nga mu bantu ekifaananyi ekiragwa mu bantu kiraga nti bato nga we kyali ku Bebe ne Bobby yes ne mabegako awo before Bebe ne Bobby waliwo bato ezaaliwoko teyajjayo bulungi makulu ya Bebe ne Good Life ejjinja lyesulikira nnyo saidi emu Good Life baali banafu mukko baali tebanabatuuka ku mutindo ate bali abayimbi baffe abasookera ddala njagala tuviire eddala eri baliwa ba Livingstone Kasozi abo waliwo obuyimba bato yaabo yalimu okweroga yalimu okuyimba ennyimba nga ddala lyayimba luyimba lulamba nga luyimbira munne muntu omu aye ne lunyuma n'okunyuma teyalina nnyo makulu kubanga yali yabwavu bato entuufu ye ya Bebecool ne chameleon ye ya Sindi ne Shiba kubanga erimu ne ssente niye bato yaabo oli natuuka okufa ate ne bamusondera Livingstone Kasozi bakoze show emusondera talina wadde 10 okwewalana kwabwe kwali tekulina nnyo makulu tebakufunamu beeroganga kwevuma mu magezi naye bo baabikangako anti bayimbanga Luganda lwakadongokamu oluganda olusaanikire lubikke tebali direct nnyo nga bano ab'ennaku zino otwava mu ezo naye ezo bato tezaalina nnyo makulu era weebuuza n'okwebuuza kati lwaki zaalingawo ne Sebatta yali azeenyigirangamu ne banne abaafa olaba nga Sebatta waali naye ngaera talina wadde 10 yayavuwala anti kati nze nkubuulira era Kenzo yakoze ekintu ekirungi tiyagenda mukolera show ku Serena Hotel Sebatta ennyimba gyayimba audience gyalina enkuba gyakubamu naaba nga asaawa zino akaaba ebizibu Sebatta talina ssente Sebatta bagenda ne banaava mu bidongo ne batandika omutomeza gyasuubula emmotoka nga teni byasuubula bizinesi gyayingiddemu bizinesi gyayingiddemu bambi nga tagitegeera eno bizinesi nzibu nnyo olina okubaako ne munno agirimu ng'agimanyi ng'ate ayagaliza sigimanya bumanya n'okwagaliza gwe kukola ki mwekulini bamuleeta mu bizinesi y'emmotoka nasuubulira awo ku madaala awo ekibuye ng'oyingi ku Ntebe Road niwalikawo ofiisi ke nga wasuubulirayo ku mmotoka bwe nga 3 4 5
ne bujja nga bweveera mpola paka ebwaggwawo omuzungu kyayita diminishing return ng'alinga bitekisi taligejja ye yali mu diminishing return entuufu taligejja tabitekisi munene kati wuna yenkananga ne walifunwa ne wali Pastor Mondo tasobola ne buteeka mu pipa y'emmere sebata abamubalira nga bamusuubuzanga kugamba nobulamu bwenu ne bwamu okustragolinga ng'ate muntu w'amaanyi osanga sebata essaawa zino ng'ali ku bodaboda ku kitiibwa ky'obuyimbi bwe n'erinnya ly'ayina mu bantu mu byalo yonna anti era ekita ekitava bagamba ekita ekitava ku sengejjero kifuuka wankiri anti era kyova olaba era Juliana asobola okujja olunaku lumu n'akuba shoyo olunaku lumu mu mwaka n'ayoola ssente n'eddirayo mu kamooli sebata lwaki tewaba wakimubalira naye anti kati kyekigenda ekyo Kenzo kyeyayimiriddemu naye ajja akubeera era nga federation ekyo nkibeebaliza kubanga Kenzo wabaye nga yakiyimiriddemu era akiyimiriddemu olw'ensonga ye president wa federation takiyimiriddemu ng'omuntu ekyo kiba kikulu nnyo omusajja eyayimba bw'atyo nga n'essaawa zino we bakuba ddole w'omwana ogamba teri balukagga beekulula bwekuluza okutuuka ku Sebata yakoma dde okuyimba naye era walukagga bamusinga okitegedde bulungi Abudu Mulasi yagezaako n'ajja yakomyewo ko ayina ekiyimba kye ne mujitona kiwirako lose mukiyita ekiyimba otakyasobola kuddangula akole bizinensi z'endala bwakubalaga kati ng'oyimba ebyo omuntu omukulu alina n'abaana abakuze naye yafumbiza n'ofumbiza bino bye nalaba mukaabya nga yisibye akatambaala ne buduredi ebyekisiru ng'ebyo yimba buyimbi mukabi alya bulamu bwa muntu alina abaana obulamu obwo bulya bwotyo nga talina na ssente so kati ezo entalo zaali tezirina nnyo makulu entalo z'abayimbi beewalana lwa music lwono nga olaba abasumba essaawa zino nti beewalana olw'okuba oli talina bantu ne beeyogerera ebisongovu naye nga bira tebirina makulu mwena mutunuulidde ki Katonda omu ne Yesu omu kati n'ez'abayimbi ezo tezaalina nnyo waliwo abafunamu tezaalina nnyo ati olaba beewalana nga beewalanyi ne beeroga ne bikomaawo niba n'abayimbi ba Bebe ba Bobiwine ba chameleon biifu ze bazzeega bakola bafunyeemu essaawa zino ya Cindy ne Shiba bali mu kuyoola fabwagizi mugenda ne musinikira eyo amannyo naye nga bali bakoze eki gwe n'ogamba nti Shiba yasinze ba Cindy yasinze naye nga ye alina miliyoni 10 ku akawunti so bato zaabo bafunyeemu ate bato tezivudde kati zatandika dda era nga woŋŋambye era tezatandikira mu bakadongo kamu nezijja ne ziranda mu Rio Battle eya Bobiwine ne Bebe yo eri Rio yali Rio it's more than Rio paka kati bakyefumita emisumaali tekwali kukola bukozi ssente lwakuba mu ekyo bafuniramu ne ssente ne bazikoleramu naye ye yali Rio naye bato zino zigasa industry gwe nga gwe competition ebeerawo jukira watabeera competition weebaka wenolowooza nti noli mu comfort zone kumbe bakutwalaganya kazi essaawa zino Shindi awulira ayagala nakufuluma yaluyimba lupya Shiba agamba nfira mu studio kyegamba kikino eyinza okuba yes teekawo competition naye wakati waba bali mu bato kubanga tulabanga kati essaawa zino Kalole Kasiita tolinawo omulaba Lydia Jasmine tolinawo omulaba Spice Jasmine yali ayimba bulungi naye yagwa yadda mu bifaananyi omwana alabika obulungi bw'atyo ali mu bifaananyi ate kati Kalole Kasiita yekwali naye nti obala nti kati olaba nga bano ababiri basukulumya ate ku bannaabwe ali nayo noonyayo gw'okolako olutalo anti luyinza obutakola nga bwolaba emabega Bobiwine yakola olutalo ne Bebe balagadi ne bakivaamu ate nga Lagadi Ssebo yali w'amaanyi Lagadi yali w'amaanyi mu myaka egyo yatuuka ne kimuzitowako Lagadi yali w'amaanyi ku Orlando Shanks Vivid nga Lagadi yabakira kati ate bano omugigi guno omutowe gwajja Lagadi ne bamugamba anti gwateekawo bato kati si bato bateekawo competition mu music bonna basatu Lagadi yali alina okukivaamu nga tasobola competinga nabo yali akuzeemu ne ku myaka ne sitayire gye gyayimba era nga teri nnyo mu bano kugambe Lagadi yalinga mu ba Shanks Vivid ba Menton Summer yafa mu 1997 Orlando bebo beyakiranga ngolaba Lagadi ye munene mu biseera ebyo kati kasawajja chameleon kubanga yasooka okufuluma oluyimba njigiri mpawa nageya bana abasatu chameleon
oluyimba lwa chameleon kati gwe like oli muto lwakumera birevu abadde ojjaba oyagala dduwani ssebo wadde naye muganda we gwoyagala odduwa njigiri mpawa nageya oluyimba lwa chameleon infact luyasooka okuyiiya okufulumya omuntu obeera n'ennyimba zo nga mukaaga nga waziwandiika kwaba abasajja ngaabo n'ogamba nti bwe ndifuna chance efuna sente ezirikoding luno lwenyina okusooka chameleon bwe yafuna chance ng'afunye omukazi amuteekamu kasente dolotiya yatandikira na mpawa nageya ng'amanyi lwe lugenda okukola ki okuba naye olw'ensonga nti no tewaliwo music waliwo radio bbiri tewaliwo na studio mu Uganda eri awo etegerekeka era twalumanya ffenna nti waliwo omuyimbi gwe bayita Jose Chameleon aleese oluyimba niwe yaleeta Mama Mia nekiyitirira Mama Mia n'akuba Tanzania n'akuba Kenya Uganda nekiyitirira buyitirizi awo Chameleon n'ayengenderawo ku nnamba emu direct gateri amulonze ne bakompitinga nabo nyini bakkiriza nti akasajja kakoze eki kakubye ngoma weewaawo Bebecool ye yamuyamba okutuuka ku ekyo jukira baali batambula mu mabbaala nga bakuba freestyle waliwo akabaala akabayita akaita batya sax pub kalingawo nga kenda kaseraawo nga ku kaboozi wansi awo loza sax pub nga kabeeramu abayimbi naye nga tekuli alina luyimba lwenti luluno nga bonna ba freestyle batekamu ngoma z'Abajamaika buli omu n'akakasa okitegeera bonna ba Bobiwine nga muna mwe bagwera tusose kulaba bano babiri Bobiwine abayingiramu bujugi omumanyi amoti nga muna mwe bakubira mu mwaka kabaala sax pub ndoza bayita neza erinnya lyeryo sax pub so Bobiwine abayingiramu Bobiwine ate yajja luvannyuma oluvannyuma lwa Chameleon okuba ennyimba ezebbiri n'akomawo ke Uganda kati nga bali Nairobi Bebecool yasookayo Chameleon n'agenda n'amusangayo n'amulaba nti yekyaliwo nga kiki bakwataganye amugamba kanyambe kubanga naye ne Uganda baali bayogerako kubanga nawulirako ne story in fact Chameleon yaginyumya nti yavuga nga Bebecool ka pikipiki nga Bebecool alina kyamwagalako musically ompiseewo ate ne beesangawa kati jjukira Chameleon yali atambula ne Shanks VVD nga Shanks VVD agenda nnyo ewa Dorothea Entebbe yali bbaawe oba simanyaawo kuba kyekyali kimutwalangayo era kiyinza okuba oba yali sponsor we naye ngeri Dorothea ebiseera bye yali omugezigezi ndooza nga yateekawo n'embeera yeekwanira ndowooza abayimbi tomanya kati Chameleon alabaani Dorothea baseekana ate Nairobi amugamba storage jukira abayimbi balina omuzoogo gusula mu studio paka kati oba naleeta omuzoogo naye ndooza ekyaleeta omuzoogo nti balikodinga kiro nga buli kintu kyonna tina kiri quiet nga tewaliwuza sumbuwa obwongo buba sharp nze nange wemba nina kye naakola nsobola okumala ebiro nga seebaka mbeera awo oluusi ne kigaana ate nze nogezaako enkya wemba nyina kyenjagala okulowoozaako ekyamakulu naye obudde nengenda mu ttooyi nga sagala nsumbuwa nze sirowoleza ebirungi byonna byennyina byonna mbirowoleza mu ttooyi ofulumya oyingiza waggulu oyingiza obwongo wansi nfulumya nkulyetinga space obwongo bwe bunaagenda akategeddeako kati baba Nairobi Chameleon bakwatagana ne Bebecool ayamba kwani Chameleon amugamba ajja tugende wano amwanjulayo eri bali banne yali afunye olweddi yali amaze okukolayo emikwano mu Bogopa DJs ayanjulayo ani mi request batandika okubanga bakola ki babeerawo Chameleon agwa ku Dorothea amuteekamu akasente amugamba tosulaawo jangu osule n'asembeza ennyama ye wanagiriirako nkola ya spice dena kwani kuloja amusembeza waje leka ndijangu osule lwaki osule n'amuwa ekisenge n'adamulaga nina oze kusula ate tulina kuba ffembi ekisenge ekyo kyekiri kubanga Chameleon yabinyumya bamuwa ekisenge kye naye oluvannyuma ekisenge kye n'avaayo n'asembera paka ku mulyo kitegedde bulungi olwa foosi y'omukazi omukazi yateekamu ssente era nga naye olaba bulunoke naani n'oli omukyala we bulunoke baba balina muwa biragiro wagaana obikola ne bagoba n'olaba Henry yalema okusiiga kulima ebizigo mu mugongo ebizigo omuntu akuteekamu ssente
olusaniya olulya ku bwereere buyima lusaniya ate toyagala kusiiga bizigo toyagala kulera baana ate toyagala oteekewo amateeka mukazi agenda Dubai mbw ate ogenda kukolayo ki ate nga takusabiza tiketi omukazi wabaga yalina sente kkiriza akufuge kati omuzungu gwava dda kuba kamiliyoni ddala ku kamiliyoni Mayanja Joseph bakomawo e Kampala kamiliyoni akuba oluyimba mama Mia akomawo e Kampala nga lwa ttabu paka kati oluyimba olwo lwa ttabu bwewulira endongo yalwo kamiliyoni infacti waba akoze bato zizimu ku nnyimba zalina okusembayo nti oluyimba olukyamula abantu olulungi ennyo lwalina okusembayo infacti talukubangako yakoma kwolwo endala zonna zonna ziri wansi wa mama Mia mu kunyuma kwaliko endongo kati oli muto omukko ninjagala owo oluyimba olwo obudde olowooza lwaki kamiliyoni akyaluyimba paka kati nyimba za kamiliyoni ez'eddansi zenyumirwa yes ankitegeeza zezisinga zino okunyuma olwo lwaki kati ku show era akyaluyimba olowooza lwaki misaki ayimba sigonsimira lwali lwa ttabu nnyo aluna nga tayimba kitooke kitooke tetwatuuka nnyo kitooke nga yatunda munigi naawe bisabya era mengenda kugamba yatunda nnyo mu bakazi munigi naawe bakazi ayi nigina yavaawo kitegeeza nekitooke aba alina ovaawo kategeddeako kati oluyimba lwakomawo e Kampala nga lwa ttabu nnyo Bebecool kati ekyanyiza Bebecool kamiliyoni yakomawo e Kampala babuuza kamiliyoni nti sali ali ku ki yeyitanga Bebe Banton ndowooza yeyitanga ngamba ali eyasiranira eyo jjukira olina bakyalibo bwogwamu bwogenda n'osanga ne bagamba sali ali ku ki Bebe Banton bisole ki yazaala wabuzaalayi olina ebimutuukako obusungu obwekika ekyagula n'afulumya oluyimba lwebayita fitina kati okitege kati olwo abasiraamu luyogera fitina baluyimba batya fitina mambo mingi ndowooza lwero mambo mingi nisande lwero mambo mingi mbaya ni mbaya bikoze bitya gambe bingi bibi oba nabyo kati kitegeeza nti lino biifu etandise olwo biifu ekola ki esimbula embalaasi kubabadde bakolagana netandikirawo n'agamba kati Bebecool wakomawo n'olwo olinga alina biliyoni alina lumu wensuubira kati ate kamiliyoni n'aba nga ali waggulu nnyo ab'emutene ne bamwenda osingirawo essaawa eyo afunyeyo ka tripo ke London yali tasuubira kulinnya ku nnyonyi agirinnyiddeo aguzeeyo akamotoka ka open roof babayita convertible aka red kuba ka steering kono ndowooza aguze akamotoka akoze obuviiri bwa bagiya obuviiri bwa bagiya olya mukulu agambye mukulu Isa agambye nakati akyakalina akamotoka toyinza kuwakanya akoze obuviiri bwa bagiya bwa buli mu kale era ya bagiya ya jero olabira ddala sita awedde emirimu agenze e London akikubye Kenya bayayanira muyayanira balaba ng'omuyimbi waabwe kubanga yayimba mu Luswahili kamiliyoni n'abanga ali ku top wabeera ku top wajja mwana mulenzi gwe bayita Bobiwine akuba akagoma awo ku Bobiwine tuli ku Pal 1 Extra amanya nze Medi Isa ali ku kamera tuli ne Bukenya Media akubulira embozi y'abasajja ab'enkadde atuleetedde ebinnonogo tugende Bobiwine abayingiramu aleeta oluyimba akagoma ye yaluyimbira mu studio ya mukulu we Dream Studio ediyawe kamokyawo yali Dream Studio olwongezewe yali bweri nga erikodingamuko eza bandi ediyawe ali ne mwafirigo nga terikodinga ngayo ku luyimba lwa dancehall lwa raga studio nga buli muntu agimanyidde mu bandi omwo ndowooza ne bakamiliyoni ensonga lwaki bagirekawo ne balumbawa Kenya ate nga toyinza namumatiza nti basobola okukuba bano raga ate nga bo baraga kubanga bawulira buli oluvaayo lwaki lwa bandi kadonkamu bikoze bitya n'ebirala aleeta akagoma era bagamba nti waliwo ekisajja ekirabika obubi infacti yembozi yaliwo kubanga Bobiwine mubiseera ebyo yali talabikako era babi omusaasira essaawa zino n'ogamba omukazi oyo mufumbi ndabika Bobiwine gyali alabikamu kati njogera mazima mu bintu mu vidiyo eno mazima genda olabe ku
video za Bobiwine ezasooka olabe ne Bobiwine wakakati wakakati mata iwe kiri ne luli tebwali na bwogi bwali busera so Bobiwine akuba oluyimba akagoma nga lulungi nnyo jukira music yali mutono mbayimbi nga bayimbi batono kitegeeza nti nno buli akuba oluyimba yayina omukisa okuvaayo abantu bakutegeera oba okubya lubi abantu ne bakutegeera ko ne bakuziira nga omaze okuvaayo bakutegedde nti Red Banton yavuddeyo Red Banton yayina emyaka gye yajjira n'agala abayingiremu ate awo tetunnatuuka soko gye eno njagala tukwamu buwi njagala tutuuke ku bantu abazze ne bakuba nnyo mbadde nkulaga nti nno olw'obutono bw'abayimbi kyayambanga buli muyimbi okuvaayo naye Bobiwine yakuba akagoma bali batono ate nga bafere kati ogundi bebe ayina oluyimba yayimba oga nga bwira abandoza Nigeria bo bali bagadda kawera ku TV amachala wampangula kati fenga tutegeera kigenda mu maaso omusajja ayogera biki ani kati kyoyina okumanya mu dancehall music tetufa nnyo ku makulu era bino byogamba muno muyimbi gundi ayimba nnyo ennyimba zirimu amakulu mu dancehall music amakulu muyina ganoonya mu kadongo kamu mu dancehall temulimu nnyo makulu kubanga twawuliranga ennyimba za Jamaica misege nengo manyi kyatutegeeza owulira mu musege olinga ekyennyanja nituzina ne tutuuyana olwo omusajja waffe ya mukyalo yazinanga nanyoka omukka mu matu mbulizo kamali waliwo ttanuulu y'ekyokero naye nga awulira anyumirwa naye nga byanyumirwa talina kyategeera munaki kitegeera nti tukula element mu dancehall tetujja nnyo kufa nnyo ku makulu wabula ekidongo kiri kitya production yali atya ofulowinza otya ebigambo bigassa otya akawoomu kali feri nga tuzina ez'amakulu ze zasse batta n'otuula n'owuliriza emboozi n'owulira buladizo ndi bakooya n'owulira walumba ezzaayo eddakiika 3 oli kulimba lumu owulira zeze ez'amakulu so kale mbadde nziramu ekyo kyobagamba mbu simi oga simi wampangula biki bebe bajjao oga so Bobiwine akuba oluyimba yenyiga mu banno ayagala abenyigemu naye nga naye awulira tabajjaamu kitegedde bulungi bamaanyi nga naye awulira tandaba bajjaamu naye nga oluyimba lwe lunene Kampala wano Uganda bwe kiri kubanga bali balina oluswayiri nga bonaona bakuba international East Africa kati ye n'abanga e Uganda waali era nakuba n'oluyimba lwe lwayita Dembe n'oluyimba Dembe waliwo Dembe lwe yazzeemu erinnya Dembe yazize embuzi ninga alina oluyimba abakyala okwambala mini Dembe n'akuba Nakazi awo nali mwagezi no wa Bobiwine Nakazi yalina obiyani naawe yali Bobi badde nsaba nze mba nkunyumiza omukwano Nakazi olabika bulungi nnyo Nakazi amasogo malungi nnyo Nakazi tolina kamogo wakabi olwo Bobiwine nakuba abakyala okwambala mini Dembe Nakazi kati awezeza ennyimba ze 3 zimumala okufuna shona agenda nakuba bajagenda ku YouTube leka jeruli noleka olabika kwangu olabika wakanyiza ani nkuwulira nkolaba olabika wakanyi ninga tenkusinga emyaka olina mwabiri mwebiri nze nji mwasa nange era tojja kunkubisa kya myaka sewe ano Dalmat Motors wengaire nyine emyaka 3 n'atunulira go wanzala owai mango manyo lokota niko kuwakana ebyekisiru ebyo ali mwasa twalinga kayenda bwalina biri mwebiri kaye wisdom ali awo mwabirimu Bobiwine abeera n'ennyimba z'emeka sasa afuna ka endorsement omanyi mu kiko ekatwe we kyaggweranga nga we kabaka wa promotions eya Nairo eya Pepsi ngera batekawo ya Nairo oba ya Bero tujja keesa tulinga bali ku festival ngaba waye ku mwenge gwa promotion gwa ku bei yawansi abawangula abazina nga entertainment ebera y'amaanyi nnyo stage bagikola ebera ku kimotoka ng'okusanyuka kunyumira kuba kw'amaanyi nnyo ngera n'omuyimbi ajja okuyimba aba w'amaanyi gundi azze kagera bulungi gundi ajja kubeerawo ne drive zivuga nenga drive zaki za promotion zijukira za tugamba banenga baluddewo tuwamu za MTN ezo enasa neyo bali yachinga kyatukola nga mwana muto naye so anyway ngiro bera wesunga bane promotion nga ziruddewo okujja mu kasaayo kafa akekatwe nejja yali ya Nairo Bobiwine yali ku stage nga onkuyanja y'abantu eva kuno paka eri ali mu kikuba buli muntu akkiriza ne Bebecool waali
oba yali amaze oba yali tannaba sijjukiramu naye sijjukira kya Bebecool kubaawo ayinza okuba yali tannaba ngeri yali omunene ko ono kati chameleon ajja n'akamotoka kakamyufu ayingira mu bantu akavuga chameleon we yazze abantu baava ku Bobiwine bona ne bagenda chameleon chameleon Bobiwine naba nga ayimbira bbanga n'awulira nga kimunyize bubi nnyo tekyamuyisa bulungi gera bw'omanyi naawe music nga muli mu competition oba osubira oli kusupportinga chameleon ekyo kyeyakola ate chameleon yali munene ebiseera ebyo ate tayinza namugamba nti lwaki ozze wabula enduulu ate nga zirina mukola ki kumukubirwa lwa mpaka Bobiwine agenda akinyonnyolamu mukulu we Bebecool tukoze tutya olwo bazze olwo biifu ya Bebecool ne chameleon already weeri yatandise olwo bazze ku mmeeza ku drawing board tukoze tutya akasajja kano kakola ki kanafuya nga katuyisizaamu si bulungi olwo bajjayo n'ekiteeso amendment zijja titwegatte tukole ekibiina tukakube nti kale begattira mu kibiina obuzibu buvudde ku promotion wano chameleon kyakoze Bebecool aleeta idea ne batandika ekibiina kye bayita Firebase niyo olw'ensonga nti Firebase yalina studio dream studio nga we balina okukolera ate nga eyina akakwate ku Bobiwine Bobiwine oluvannyuma yagiwamba ninga idea yali yaki ya Bebe nange nkiwira ekintu ekyo nti idea yali ya Bebe yes naye ate nga nebuuza Bobiwine n'agidrayivinga nga owulira ekigambo nti fire guba muliro n'agufuulira ddala omuliro wano ne watandikira ddala okubeera nga weewali oli nadda ebbali naye nga tetunabatuukayo bakayisizaamu ssebo era bwe kyegeye mazima amatuufu era ne Bebe mwekali bagaye tekaliimu tekibangamu era siga Bobiwine yabyogera dde ebbanga liwe nkugamba muno Muhammad olaba awulira nkugamba nti Medi oli musezi nga nange ndi musezi oba kyategedde ddali n'oli musezi nze osobola mulimu abantu ng'osobola okunjogerako ekintu naye nze nenga ndidda sijja kimwogerako nkimanyi yakikola naye sijja kyogera kisusse aba yakyogera dda kubanga ono buli ddakiika bbiri kyamuyimba nti njaga aba yakyogera dda nti naawe oginywa ate Bebecool yekyateegaana gwe mwenge gwagunywa era takyegana yabagamba nze nnyo omwenge olw'ensonga ku stage awo kizibu nnyo okgenda mu crowd y'abantu ng'okyali ku nnono bantu gye bali abatanywanga ate bagenda era banywereyo ebbali oba tomanya nange nalina ekibiina ng'ekivuma edda naye nga nkwata kawalagi kange nenka minsant nenkateeka mu kamwa obulagi bwange nga toyinza kumpona nowoba ofa teri yamanyanga nti nyina kemiko gyenkozesa ng'amanyi nti nno nkozesa mutwe mwerere konze kumbe waliyo lo materials eziba zirina okukolaki nalina ekibiina kyange ekyabavumi era twavumako ne kulumbe eyo waliwo erukuli gye twavuma kulumbe ekiro netuvuma abantu ekyo natuwa mmere ne ssente ne walagi nekati twakula ate mwandibadde ekibiina mukikuza bukuza kati singa mukunama saza birimu ne poliisi ovuma omuntu n'akusiba edda nga ovuma n'ogenda nagambako bakuyita batya n'otayaaya n'okunumba nekati maama ovuma so entalo zikola ki olwo zitandikira ddala zinyinyitira nti chameleon ne Bebecool ne Bobiwine begasse balwanyise chameleon olw'ekintu ekyekikolwa chameleon kyakoze ku Bobiwine n'ekikolwa chameleon kyakola ku Bebecool okategedde bulungi kati bano begasse bakasajja tukateke ku ttaka kumbe kyate kibayamba okututumuka kubanga enabawagizi beesalangamu ne tunyumirwa nnyo olwo tutandika okunyumirwa tutandika okwesalamu nze ndi wagundi okitegeera kati nze nali ttiimu ebiseera nali nyiŋŋa nnyo wa Bobiwine nali muwagizi wa Bobiwine ebiseera ebyo bwe baaleetera oluyimba nti funtula chameleon bamunyumizako nti ekiri mu studio bakuleetedde oluyimba ng'oluyimba olwo bakuba chameleon bamulangira byazaakola olw'okufumbirwa omukazi Dorotia nyumba osulamu ya mukazi musajja wa Bende si yeye sujja mbirizi bbiri something mbirizi bbiri ali chameleon kamiliyoni
nkitegedde kategedde bulungi chameleon abaddamu nti nze neekolera maali reply gye baddamu kitegeeza nti nno biifu eri tebakolagana ne musical competition esigala egenda waggulu tebakoma kwekuba bwe ku bibikonde obola ne music ate music n'anyuma neekolera maali funtula ezo nesoka neziyitawo ezo funtula n'aba w'amaanyi wefuntula yali asinga ku neekolera maali funtula n'aba w'amaanyi nnyo nyiza okusijja kwerabira kirabu emu gye basinganga okubeera muli lwa sande bagiyitanga layoneze bwayisi kati abantu teri agijjukira nagijjukira bwe yali kyafuuka na kidiba amazzi gagisalako dda naye nga ku sande ng'enkuba bwetonnya transit day ey'olunaku eya saturday emisana transit day abaana abasoma abasomi abo nga bajjula omwo naye nga yali y'amaanyi nga beefumitiramu nnyo emisumaali mweyo kirabu nga bonna balina okujja ng'olwo palaso ye payasirizani palaso mukadde ensi eyo yali tasoma sinza kumanya kubanga abaana abo batandika chameleon yabayamba nnyo okubanga basoma nga ate we bayimba manyi wobeerayo kati n'omumuli ogusookayo gukuyamba nga olaba edi yawe nti yasookayo Bobiwine kati Bobiwine yayanguyirwa chameleon n'ayamba bawizo ba mutowo oli Saalonge yafa AK47 ne Palaso kyabanguyira bonna olw'ensonga waliwo yasookayo yaggula olugi yasamba akaggi soga yo kirabu mwe beemalira eggoga kirabu Lions ng'entalo mwe ziggwera nga ffe tubeerawo balinda bulinzi leero ani ajja bakukkiriza oyingira wali mukulu nali mukulu naye nali nkyali mu kyalo nga nzijjako buzze Kampala eno mu holiday bwenti ningendako mu Lions mukwano gwange ali amukiibye mulaga nga yantwalayo baali bakukkiriza nono muganda wa Majidu Musisi gwe bayita Disso eyakafa awo muli Mirembe muto wa Majidu Musisi bantwalangayo awo nga kungendera nali musajja mukulu nakuba nali mumpi wali mumpi kati wawanvu nze obumpi bwe naliko kati ndina ofoono naawe sia wali mumpi nnyo nga musajja mumpi nnyo naye nange neeraliikira nga menvuma gyenvuma mweno ngenda kukola ntya abantu nga ekivumo kinvumo kya bumpi ndi katoyinza okunvuma obumpi gwaba omulalo nze omulanga era Katonda bwe yanteeka wano alhamdulillah simunenya wamala natagulukira ddala si kutagulukukamu natagulukira ddala ndi mulangaatira gwa musajja okay funtula akuba nekolera maali akuba kati batuuka ekiseera ate Bebecool bafuna obutakkanya nani Chameleon tagendangako mu firebase tabeegattangako era Bobiwine yagezaako okubagatta bonna abasatu era Chameleon yagaana kuba nalabako ekifaananyi nga bali basatu Bobiwine keberako muzeeyi yagezaako okubagatta nga bamaze okutambuza musikalia yaabwe etambuddemu evudde ku level eyasooka olwo buli muntu awezezaayo ennyimba nga 15 ng'olwo baziwezezza bwe yayimbira oluyimba nti wendi naye nze wendi Bobiwine oluyimba olwo yalulonkingira Gaba Beach ku alubamu eyo n'ateekerako oluyimba olwo ng'amaze Bobiwine olwo nga wafukidde ddala w'amaanyi nga yeetongodde nga w'amaanyi nga aguze kino kipajero gidyayi olwo ipajero awo kirimu ebikuubokuubo mu video yawe ndi mwekiri njukira yayina emmoloka 3 yayina kana akatono akaliko fire yawa Tony Hose producer n'agula nafuna double cabin UDE muguluma Empire wa gundi yajimuwa muguluma yakolanga pure walaji yajimuwa buwinga endorsement nti ogenda kunnangira ngaki walaji era Bobiwine yatambulanga ne promotion zinayimba ninga tasobola jevuga kilometers wera 3 nga tefudde double cabin era nga Bobiwine ibisebizo aleka mbayimbi yomu ku bayimbi abasinga okubanga ba makanika nabamanye ebimodoka enkadde kubanga emodoka yafanga nnyo nga ajeterereza nga ne bamakanika mikwano gye na buli saa bwene ti abaji ekyamu sebi kikoze bitya
kati awo n'agula era ne mu video actually motoka yakyamukako ya moloka eyo gundi y'emoloka eyo olugendo lw'emoloka ezo zonna yaziraga mu video yalaga kana akampi ke yawa Tony Hose producer we n'alaga eyo double cabin mu guluma gye yamuwa n'alaga n'eno gy'aguze Pajero ngalaba yaliko nakuba olimba nti naye nze wendi sigenda n'ateerako ku album eyo kuliko olimba lwe yateerako lwe bagamba nti abayimbi tugire tukule ebyasoba tubireke tuligasaaki abaana baffe ojja dunoonya abayimbi batwegatte baba abayimbi tukule abayimbi tugire tukule ebyasoba tusonyiwagane weerutyo olugenda weerutyo ng'ayimbira abayimbi bano abasatu titwegatte ababiri titwegatte bwe bagamba nti twegatte akola sokoterezemu katebe ng'oli mumpi ne bw'ogwa toba ovudde tobangaza avudde waggulu ate kati nze ntuuka mangu wansi sinza na kunuubuka kati akola show eggaba eya Wendi bonna abayinvitinga ku show eyo naliko jukira nali muwagizi we era in fact ye show gye nasembayo kulaba ebivulo bya Bobiwine n'enkyuka n'engende wa Bebecool wakitandika okwagira Bebecool we yajjira ne album gye bayita ani kati Bobiwine ani mbangu tunuza kaabo ekijja olwaleero tetujja tuuka waawe nona akola otya tujja kukolawo olulala kakati Bobiwine aligaba abayimbi bonna gye bali abantu bonna baagenda kubanga bali bagenze kulaba ku bayimbi abasatu abazze bebeefe nga bazze nga balwana mu makirabo nga beekuba amacupa ne bulumayi n'eggaali ye nti bagenda kukwatagana oluyimba lubayimbidde era nga ye mulamu nti bannanga abayimbi tukole ki tukwatagane twaligaba nga bukyanga olwaleero nga sheetandika jukira abayimbi abo balina element nti owamanyi yaggalawo sho era ekintu ekyo kyabalwanyanga nnyo nga babeera baka stage olutalo ne lubeera lw'amaanyi nze nsembayo kati essaawa zino kyaliwoko n'ekivuddewo lwaki buli omu atayagala yabasooka kubanga alina shendala agala ddugagende naye edda ngagamba ne promota omukwata ekivulo omugamba nze nyina osembayo okkiriza nti yeteeta ssente naye kati ng'ebiseera ebyokusembayo gwe w'amaanyi nti gwagenda okuleka enduulu ng'ekoze eki gwagenda okuggalawo obanga gwe gwe balinzi bwe kiri tebaseguka nga tonda bakujja era oluwanga w'amaanyi so kati batandika okuyimba Bebecool nzijukira alina mu t-shirt ya white ajja ku stage sinza kujjukira mwaka dda nnyo ninga byadda oluyimba olwo Wendi ajja bw'ajja ku stage ayimbe awadde respect agiwadde Bobiwine ti Bobiwine yalina okukola ki okusembayo ye nanyini mukolo Bebecool bw'amala okuyimba olwo abayimbi abalala bonna abamaki abalodi batoni bamaze dda kati tusigazayo basatu Bebecool olumala okujja buli muntu ateeka ku stage alinda chameleon aba alina okukola ki naye ng'ekiri mu back stage chameleon agamba nze nyina osembayo olutalo lwali mabega mu back stage chameleon ng'agamba nze nsembayo nze munene ate ebiseera bye yali omunene ng'oyagala toyagala banga alina kipepewo kulira maali Dorotia okimanyi olimba Dorotia lwali lwawizo ate wizo ayimbira atya Dorotia wizo yasooka okuluyimba ng'ayimba buyimbi Dorotia Chameleon namugamba nti alololeke Dorotia teyali mukazi wa Chameleon bwe kiri olimba originally lwali lwawizo era lulimba olwo lwafuluma n'ofuluma Chameleon n'aluddamu ebintu byenjogera ejja binoonyerezaako wizo yasooka okufuluma oluyimba Dorotia aba wizo akaze kaali kava mwekali oyinza okuba nga kati nga mulamu nga mukwatagana yabawa kasente n'omuyimbako n'omuyimbako simu nduza bwe kyali Chameleon agamba akanduye Chameleon n'aluddamu n'alutuulamu olufuuka lolo Chameleon yalina hit yawo nga weeziri ennyimba azirina so Chameleon n'agala asembeyo Bobiwine n'amugamba ngenda ku stage Chameleon tagenda kuyimba Bobiwine n'ajja ku stage tubadde tusubirani Chameleon ate Bobiwine yazze nannyini ki sho Bobiwine waayimba ayimba oluyimba olwo nti abayimbe tugire tukule abayita ku stage bonna
Kyekifaananyi ekyo kye ndaba. Ayita bebe. Ekyabasatu. Simanyi oba ekifaananyi. Ekyabasatu nga bali we bati. Ekyo ate baali bamaze okuba nga baddiŋŋanamukko. Ekifaananyi kyekyo bakyalina ku lionies. Nga balinga baddiŋŋanamukko. Ate ekyo kyemabega. Nga buviiriviiri biki. Ekyo kyemabegako ku sheeyo. Eno sho baali batandise okunyirirannyiriramu. Naye ekifaananyi okiraba kikaddemukko. Baali banga baddiŋŋanamukko bisho ezo nga zibaddiŋŋanyizaamu ate ne bavaawo ne batandikira we baakomye. Ategedde bulungi. Kati olaba Bobiwine bwe yasanga Bebecool ne beekwata mu ngalo ku sho ya Kenzo ku Serena. Tewewanahaaga. Nehaga ate olwaddeyo omuliro ne guddamu buto enkeera. Tegedde ne bawamba ne sho y'omusajja nga teyogerwako. Kifaananyi kye kitambula. So abayita ku stage nga kagenda oyimba olimba olwo abayimbi tukule. Chameleon amuyita nga tannayimba. Era Chameleon teyayimba. Amuyita gamba Chameleon gy'oli mu baka stage jangu. Chameleon yali alemeddeyo. Chameleon n'ajja. Bw'ajja ne babeera ku stage basatu. Ogwena naawe n'ayogera yaabo bayimbi tukule biki. N'amala tebaayimba. Boolwo abayita n'ayimba oluyimba olwo n'abata. Chameleon kitegeeza ayita talina gaapu eyimba. Ne baddayo. Ali gapu yaba yadde yajonoonyedda. Yali alina okuyimbira mu yajonoonyedda. Ayagala amulabise. Bobiwine kuva dda ayagala nnyo okulabisa. Baba. Amulabise nti wooli. Naye ogaanye. Jjukira Bebecool amala okuyimba. Chameleon alina okuddawo twatwala eddakiika nga 10 namba ku stage tekuli kintu. Matalaga vaako begazikira. Kumbe bali mu ntalo mabege. Fati tumanyi bakulula akasajja n'akasajja nga kagenda. Fati tumanyi kyekiganye paka Bobiwine yakola ki? Yajja. Bwajja n'ayimba ennyimba ze ne ziggwayo eyaddako yali aluna mu biro. Jjukira competition teyali y'amaanyi nnyo n'abo. Ono aluna mu biro ne waayimba. Aluna mu biro we yavaako kwasembayo ono yayimba nti nno Kalimu Saava eyaggalawo sho. Sho eggaba n'ekola ki? Egaba ku mazzi. Egaba ku mazzi. Sho neggalwawo nga Chameleon takoze eki. Enkeera entalo zaali zitandikiddewo okuddawo. Nga Bebecool solo artist Bobiwine alina firebase ye Chameleon akajjaddewo. N'atagambwako. Zizzeemu. Ngedamu okwekuba ebikonde byabwe mu zikiraabu. So kabaka ground yakubye kaali entalo ne zikwajja paka ezagenda paka ku bato. Okay. Kenya Media gwe tuli naye amanyaze Medi tuli ku Pal 1 Extra omwami Isa ali ku kamera amanyi ebyedda Isa amanyi ebyedda nkugambye obugamba bukasuka Isa kuli yo mwita wakati Isa si wakati so Isa kasajja kakati waliwo abayimbi abajjanga bano ndooza tugenda bogerako lutukomawo waliwo abayimbi abajjanga nakubayo n'agenda kubanga waliwo abayimbi betumanyi nti ono yaliko nga ye muyimbi eyeetisse nga olaba kati alien skin nti yeyeetisse abayimbi waliwo Babudumulasi waliwo ko ba Diamond Diamond Osika waliwo ko ba Lady Banton mtamani wa Queen waliwo Zigidi njagala twogere ebyaddala nga totaddemu nti olw'okuba wagira bebe kankunyumiza story Mike Yazigidi akuba olimba Mike Yazigidi Bande njagala kubanga nyimpi kandi kunyonyole bande sagalo gyabulule ekiriwa kyetukomyeko kubanga tukomye wadde walungi nnyo ate wo mizani wa mazima abaliwo ebiseera ebyo buli kimu bakimanyi nga tukomyewo kale tugenda kulaba engeri Bobiwine gye yasula mu Mike Yazigidi tulabe engeri Chameleon gye yalogamu simanya baani Zigidi yava mu music katanya de 10 zonna Bobiwine yazitwala tulabe eki byonna byoyagala okwogera tugenda bira bamulundi guddako Pal 1 Extra amanyaze Medi tubadde ne Kenya Media Big Motors bano batunda mamotoka bawe ku namba yo 0779 21 21 anamwe kale beera bulungi